ekyo tugenda maaso era nga ttandika butandisa nga lusubu ate nate ekyali ntandikwa bannaffe bano bakutuusako entandikwa sinimu egenda maaso entandikwa sinema egenda maaso Jamada Kafero firimu ekyali ntandikwa toteekeddwa kunyumirizibwa bunyumirizibwa ate nga Jamada videos ogisanga ali kwena gye center tugenda maaso era nga ttandika butandisi bakutuusako ekinayuganda ekyali ekyomulembe nnyo toteekeddwa musubwa Kafero Jamada egenda maaso era nga ttandika butandisi Rona Nanyondo Jamada Muhammadi ekyali ntandikwa Bukenya Robert ng'akwezanga Samu ku sinema egenda maaso era entandikwa obutandisi toteekeddwa kusubwa Kasuja Azizi entandikwa Katuddako wa mama Kaggwa owaayo oli luddawa byonna byokola bireke jangu awaka nyina nga mugampitaako nkugambye ntutombuuza jangu awaka nyina yamuyita namugampitaako tugenda mu maaso kubanga bw'oyogera ne Kaggwa Sandra kimunyiiza kati bo ng'abantu abajja okulabika ne babeera ewaka wano ku lwa muganda waabwe batandise okweraliikirira ekintu kye basinza okweraliikiriramu Kaggwa alinga akagwa tanjagaliza kantu tugenda mu maaso wandabano oba nandaba n'omusajja ayina ebbo bapitirivu kitege nange kugamba byansobedde nze kyendaba ssanyu kye tuba tukola tudde mu kyalo ono yaawulira yeetamiddwa gerabidde ngeni naye gwe okimanyi mu kyalo waddukayo buddusi kakati ono yagenda okudduka mu kyalo naye alina ebizibu bye alina ebizibu ebyamugoba mu kyalo wano tubeerewo kani nga mugaa tulina okubeerawo naye mu magezi tebalina kukwata kukuleka ne badde eka nakutuma efirimu egenda mu maaso sande tukulaba labe gye biggwera agenda wamaata oyiyiza naye we tutakola ekyo Sanyu naye yatabulwa wakati w'okupani mulamu we yatandika okuleka ndi amububira mulamu we akububira atya kaakano nga tudde wa mama Kaggwa yatuuka kali nga mugambwe nze nkuzaala oyine maama w'omulala ngwini ate lwaki tomba ng'ompa ekitiibwa era ebintu by'omuzigulera kinisi wali kintu kyonna kyeŋŋambye musikuwa kitiibwa kyekiraga kani nga mugamba ebintu byenjampulira omukazi najja alabika okuba neyogera ekigambo ekibbomufu kityo ekyo nekibwa nansi kyekindeese okusinga ate okuyomba byesitegeera sooka ombulire waki tombulira mwana wange maama mbadde manyi ompisa omanye ekyokuŋŋamba lwaki tombulira byonkwese Kaggwa mukyala we yaki omukazi we yagenze n'agamba toyingira magye nkoyini wa local defense ondabanga wa local defense ndi waki siyingira magye ondabanga wa poliisi magye ekigemu agalaawo nze ndanga omukazi oyo ayogera nnyo ebigambo bye omukazi amira empeka alinga ki omukazi lowooza naayagala tuzaala oyo omukazi buli kimu kyonna muzibu olinda kukigamba malaalo nga mmaze kufa kati maama nga mugaato nkweka mazima amazima ogalemesezza ogayina mu ggwe naye oganyogoogera nze maama sina kyakugamba kati nga mugamba otambula butambuzi oti omukazi yaŋŋambye mbutu toyingira magye tusala amagezi tusala ekintu kyonna ekirina okukolebwa amagezi gajje tulabe lwaki munange toyingira adiweya ali mu bya bulimi bukaseera menvu meereere saagala n'atambulirawo mugonvu yagonda Kaggwa yagwa ennume y'ekigo era takyalina kulayika ndi yeetaaso si tukabeeko kyakola okutambula kaakano no mu kaseera kano tuba tuli awo ng'akwata ekkubo ng'akomawo singa oyina obigamba maama kani nga mugamba lwaki wakwata ekkubo ogenda ogamba maama wange ebizibu bye nnina mu bulamu bwange
ebizibu ebiremye ku nze ate ogenda obigambe maama nkwe nani kyansukkako nze nani kiwaabyewa kati ye kye nakyogera wemba nakyogera nakuwaayiriza toli gundi sekibotte tewabooteera oli sekibotte era nayina omuganga ekyo kiri yakuzaala baawe yakutuuza bubi naye gwe abantu tebabeerako na byama byabwe kati ekyo kyokka akantu akati nibwe kati omuntu okuba ni tosobola kutambula n'osituka n'otambula ekyo kikufuula kwoyogera bwotyo taata kyowaana tukigulire pampa tukisibe kati nga tuwewe mukyala yeewuunya buli kaseera owooza simanyi nindaamu jojuzi simanyi tokyalina nsindikanjake kuba nsindikanjake ekyo ate oluusi kyandibadde kirungi omanya nja musindika ajja kwaka naye ono ne bw'osindika tava mu nfo kale yeekulula toddamu kunjogerera nno oba okimanyi sirina busitukiro ate ekyo tokifuula luyimba egenda maaso bamuyita Kigumya Esther original names omukyalo ono akuweereza mu firimu yaffe gye tulasa Kibote ekitundu ekyokubiri era katulabe dudaba gye biggwera zigenda mu Jamada Film Production Energy Center Shop number B22 kaakano nga tugenda tuddako wa maama baamulabirira omugenyi omukyalo ono ayagala bba jjukira taata woono omusajja oli muleega muzibu nnyo mutabani walabika kwe gaye yava mu kyokumuleega naye baaba yamuyisaawo yamujeema yawuli ali mulwera Lukaya kyobola omukyalo ono taseguka mwagala bananga akyala baagala nnyo simaati gundi owulidde saawa yakunywa kakyayi waliwo ebintu ebyabanga kweganga kyo Katonda yakikola bw'ati omuntu olina okulya ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo naye kati bannanga ekyenkya abantu bakisikanga miguwa wulidde kakyayiko kaleeteddwa wanje taata nekiro yankubidde essimu wulira yabadde ayagala gula kuba wadde weebase nesaagala kuzuukusa ate nga ngamba ki ekyo yabadde ayagala yakimbuulidde ekikulu mu ekyo yabadde yeebuuza oddayo ddi nze nga siddayo kati mwana wange siddayo kati kanjina mpumulyako wano taata wamukooye mpulira ntamye naye maama ebbanga lye mubaddewo lyonna muvudde mu myaka gyammwe mukadde katale sawo nogamba nti tato maama yadduseeka taata oba engeri gyali muleega yafuuka ekizibu mubadde omukyala kati ng'amugamba ninze manyi lwaki sigenda kudda mu kyalo mubadde omukazi ajja ewaka abasinga okujja okujjanya babeera bakyala naye buli ajja mu ddwaliro liri eddwaliro lya ddogo eryamuleega kumpi era kati engeri gyali muleega abalwadde abawa ebitanda kuba mu ddwaliro ayo omuntu abawo okuweebwa empeke n'agenda mukebera ng'ali bulungi n'agenda naye abalwadde abakyala kitaawe abawanya ebitanda oli n'amalawo omwezi banga nze ngenda omulingizaako ŋŋambawo wayi ewange gy'atajja kati muleega afuuse ekirala nga nange mutabani we sisobola bbi kali ng'agaana naye taata atandika ate emize bwe gityo nange kennyini gye sisobola kukola ng'eni oyo nkulu nange byokola agaanye era namubuulirira n'agaana buli kaseera kubanga tulye n'akagaati sijja kudda ku ebyo efirimu egenda mu maaso katulabe gye biggwera kaakati no tuba tuli awo mukulu wuuno ava ku Abakasi okola kine mulamu wange ate oba okitegedde mulamu wo botobo nziramu kiki
Ono ani? Jiwunye. Boyfriend wo? Okuva ddi? Okuva wena. Singa obusungu bw'alina ng'asanze mulamu we ng'alina gw'ali naye bwe busungu bw'ali naye babwagala. Onywa. Obusungu babwagala bwabula. Ogenza okulaba nga kyolina okunsasula mu birungi byenkoledde ng'olina kufunamu boyfriend mu nju yange. Mulamu. Wulira. Mulamu oyina ebizibu byo nina ebyange. Toyingirira bizibu byange. Bizibu ki bye nina? Mulamu oyina ebizibu byo. Byogere bye nina. Yeka. Yogera tomuzabuza. Mulamu tolise kibote. Ne bamunyiga eppeesa eddene. Ogambye ki? Sekibote. Bulijjo Sekibote omusajja omukulu avuga n'emmotoka aba atya Sekibote omusajja bw'abwerere gw'oyogera ki? Yani go ani. Itonkanga kanga. Ate oba toyina maanyi mu bifo ebimu eby'amaanyi then kitegeeza oli Sekibote onsongamu. Kale eri ali Sekibote nkuyola. Bw'omala okuswala bw'oti ne oba oli mugagga otya yakukuba. Kati ate laba emize gy'abakazi bano yabaleka balwana ye n'akunkumuka. Labeta ye gusiru gunkubi omugongo yakundaba yakukuba empi ate tonsonga munja kuluma yagala nokwogera ano obadde okola ki ne mulamu wange bano bali wano mutakawule ayagala kudda mu kyalo kubanga waka wano waliwo ebizibu bingi byotalabanga ne lufuuka olutali erimuko bwe njogerako ne muko ate naawe ne lufuuka buli kimu ekiri ewaka tewakyali kukaanya mbeera ya mberebezi kati essaawa eno lwolaba nti entalo zikulemeredde olweyagala genda laba weyandiyise kaggwa n'omutuuza nawe n'ontuuza wano nawe n'otuulaawo n'olaba tuteesezza tutyokola kale ono yagamba n'ekyokudduka tekigassa ewaka waliwo ebizibu ebitateredde ate okubidduka tekikola makulu ebiseera ebisinga okudduka ekintu tekikola makulu okukidduka oba oyongera kuzibuwa za mbeera baba kisingako nengenda ne kati nga muganza okusinziira ku nnyombo ezirwafa zaali kangende mu kyalo etali nnyombo tigenda bakwate bakube mu obeereeyo yava ku kyalo ng'alina baafunyisiza embuto waddire bamusibye ono waayingirira ng'adduma ate gwagwanga laddu kagwa abadde byakagwa kagwa ali eri n'essaamu battiŋŋana ku ki mu kubasanga n'obutabasanga olutalo lwe basiikudde luliko n'akafuufu soka olindeko baba sigala nze kangende nkikwasaganye ngenda kubakwasaganye balwanira ki kyekibalwanya ye soka onindeko emisinde gyaleese abadde nga kapijooti kali nga mga soka olindeko mala okuwujjaala abantu basanga n'obutabasanga kati gwogamba okubasanga n'obutabasanga moroka ebatamidde bulutalo lugubasudde mu bbaasi kiki enfirimu yiino Nvaako. laba olutalo lwakitondeka lwakitondeka kote mulwana lwakitunvu kafite mukona awe Kakikube. naye abasajja abakulu namwe mukyalwana bwe mutyo Oli sekibote nga nawo dawungo. Oyogera mu basajja bale bampale. kwasigalira nkoko muko Oli bale bampale abasajja muko. abakulu ate nga namwe mulwana muko owange oyingirira otya mu lutalo lwange mukusigamye ndi mukuyola bantu bange ojja otandise n'okumanyira nze naawe ani yawasa Sekibote. okimanyi Bale bampale. owulira bwampita Sekibote mu lujjudde ayogera ebigambo ebyo ne sikuba oyo nkaini muko kyoba okola tunampita mu luguudo nampita mu ndisa kibote yingira enju yingira emmotoka tuve wano yamuga ayingira emmotoka tuve wano aneta muko Yeraga n'omuloko omukadde. kali nga mugani weeragalaga kye obumoroka obutalina makulu antu anvuma obumoroka twala eri n'obumoroka kye buba buva obufu Sekibote tayingira majengo akizeemu yingira muko tugende Muleke. yingira muko tugende Lungire kankano. owulira ebintu bye banjogerera ate gwe nkutegedde ngenda bagamba abantu bonna omukazi wawasa wakweraga tolina kyomukozesa oli awo ate ne bo abatali babo bakayanira yingira wamma yingira abakazi baba bakubanga balina omugaso bwe batogenze na mugaso ogwo oba okoze bubi ne balwananga laba yingira tugende Mukadde. wamaggulawo sajja omukulu okumpita Sekibote bamuyita Sekibote tayinza kusituka kutambula kusajja okulu tegutambula situka otambule oba oli musajja gwe
situka tulabe oba osobola okutambula wano tewali najji yakikuba n'emmotoka njaso n'ompaabira wagwe atalina kyosobola kukola siya buloolo omusajja yayomba yakwongera abakazi ne ssente byebintu ebimu ku binsi kuno ebirwanya abantu ebibiri ebyo era ogenda okutunulira ennyo ne mu nkoko ezitaba na ssente zikirwaniramu nnyo ekintu ekyo tugenda mu maaso obaganya okumbulira ekirwanya kati njagala ombuulire kiki ekibadde kikutabudde olutalo luvudde awo olyoka odduke oleke bali nga balwana kiki kani nga mugamba aba munange tewali byama era siina kyenjagala kulabika ninkukweka kati mbuulira kiki ekirwanyiza bali kani nga mugamba abankubuulire kaggwa luli yasooka nansanga nayogeranga ebyokusaaga musimanyi siina kuddamu kutambula n'abasajja ekyo nenkiwulira kati niyinze nga sirawo makulu okuba nga ntambula n'omulenzi wange naye olwaleero bwansanze ayodde buyoozi oli era mbaleseyo beekubye nze atalinaamu bbuulo nga ninamu emisinde nengikozesa ono yeewuunya ekitegeeza Kaggwa atuuse okulabika nti alwanira mulamu we lwaki Kaggwa yandibadde alwanira mulamu we ekintu ekyo kiteekeddwa okuba ni waliwo ensonga lwaki agenda maaso n'ekikolwa ekyo essanyu oli mulemi okuleeta nze aganya okumpa essanyu ate atandise kulwanira mulamu we kabadi kikaabala kigendererwa ki ekyokunnyima essanyu ate alwanire mulamu we alina kyankweka obutiko buganya okujja olira baseeko namba ono yeewuunya ki ekigaana okufumba obutiko ate oyagala okufumba nambaala omukadde kale ngenda kulaba jukiro nalina mukwano gwe yamugaani waba takuwa ssanyu funa gy'olijja yazimba ennyumba weebake ng'essanyu olijja bweru okomewo weebake baabano ssanyu aliwo yakomawo ayita ssanyu nkweniyita ssanyu njagala laba kyenvaako njagala olabe kyenvaako kyekibadde tanabyogera byonna byankoze seba atandise okumpita amannya mpita ebigambo ebigambo ebitawulika mu bantu ampa mpita atya ebigambo kigambo kikyambiseko nze kibote akizeemu kati ekyo wakyogera abaawe mudde olise kibote tosituka kutambula oli awo osajja no basituka ne batambula oli awo kati okakasa sisituka kutambula gondese wano kikyayogera naye no ssebo Sandu awuliriza ekyo njagala ole Sandu talina lukusana muludi oyo omwana talina kintu kyonna kuba mugenda munjogerera ebintu ebyo ekyokuba nisisituka kutambula ekyo kiri wakati wange ne Katonda wange temuddamu kunjogerera bintu modula eyo Kaggwa sebo Kaggwa tabaako kyakola Kaggwa waaba mu buliri afuluuta tafuluuta Kaggwa afuluuta tafuluuta olinga nakatoyira kyali okoze n'otumesa otwe tukulema okutega akamasu gwe toddamu kwogera kigawo kyonna ndolina kyosobola era oyogera makasinga nava nawo dda wano oli musajja amuki wakula mukuzi mutwe amaanyi wagasa mu kuyomba amaanyi tulina yetugeetaaga abakulu waawe gatali oyo njogerera kati ne banaiba bawulire oyo njogerera onjogerera eza kubulire ulira yagera tebijja myaka jo musimanyi nkugulira ebyokuebikola amaka kadi sabo yagamba omukyalo no talina complaininga amaka tegasobola kujjula bwe gatyo bannanga abasikyala mukitegeere bw'osanga omusajja agula emmere ewaka ng'akwambaza akutaddeko ebizigo nga buli kimu kiva mu ye wateekeddwa okubeerawo ekitundu ku ye kyalasobola kujijuliriza enfirimu egenda mu maaso kati wuliriza w'ofuna omusajja nga mu byokubikula bakasi muzibu nnyo ate oluusi atasobola kugula mmere waka kati lwakuba temumanyi butonde we butambula naye ng'ekyo kibeerawo kizibu buli kimu okukijuliriza buli muntu abaako ekirungi n'ekibi ono yali mulungi okuzimba n'okugula emmere n'okugula ebizigo naye si mulungi ogenda mu magye njatulye wano wange olwokuba olina ekizibu oyegereza onayo nebeere n'ebizibu buli omu abeerenga ggwe bw'osanga omusajja alina mukyala we onyiige obube okole ki gwe bukiba kya batandise omulangira ekitiibwa kyoyogerako ngaomusajja tebakyogera bwogerezi bwogeraga ni musajja nyamalepale sibulyamalepale ti musajja atusiriwalirako kiki kyesikolera kikyotako ebiki byonyina kiki kyesikolera ekinfuula obutaba musajja toli musajja kimala kyenkugamba nti olisa kibotte weenoonyerezeeko weetereze
nawe osaze okukatiriza ku bintu amannya gono ge bampita gesagala okatiriza bukatiriza ng'omusajja osaze olemadde okwefaako oli mugoli mukulwana olemeddwa okwefaako tekerawo tusiriwalirako oli musajja mukulu ogenda otusiriwalirako odira ensonyi ozifuula obusuulu n'omutunira alina inanga tomumala ate nza nkubuulire kagwa beramu amagezi alo kyagenze ku mulimu kakati ngenda mu ddwali ono omwami asazeewo leero afuuka engugu engeri njagala tugende tulabe omwana engeri gye bagambye mbw ali mu nkizi njagala manye ekyuma ki kye bakozesa okujja omwana mu nkizi adde mu kitundu walina okuba indatinti tubaako engeri gye tulaba Robert ennaku zino wafuuka nabbi ate nti nti abasawo bagenda kunkola kati ssebo kyamugani ofuuse nabbi lwaki ofuuka ekintu bwoti ekirala enda okulaba akola ku bakasi kati gwogenda nze ngenda mu basawo baba batugamba tulaba tugenda ani yagaane bakkirizayo abasajja nyuse n'emimwa wenna ofuuse ekirala kakati ofuuse muntu olugoye kati ngenda kwambala bwambazi oba ofuuse mbega buli wenzira oba ogenda kumbega bubezi baneetuyumba omukazi waba lubuto buvunaanyizibwa bwamaami okumanya omukyala ali mu mbeera ki engeri gyolina okunnumirirwamu naye omukazi ono ali lubuto ebyaddala ekibuuzo omukazi ono ali lubuto ebyaddala efirimu egenda mu maaso anoonya okunkuba ebisiraani katulabe yamuvuma n'amuleka awo kwe naye omukazi ono 5,000 gaawa bakazi ab'embuto babeera basasema naye ono tayiikangayo wadde enduusi oba okusinduukirirwa emmeeme omukazi ono kiki kakano tudde ewoono afuluma alingiririza efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso bamugamba alina ekikwa avayo yeetereeza va kwetereeza mu kikwa njagala olabe musajja mukulu ng'afuluma agenda kunaaba naye yafuuka ekyajabu abasajja beefunira ebyengera ku nsi kuno kyava ayingira ekinaabiro Sam tugenda okudde wa Sam kiki ate obadde ki Sam ng'olinga nkeni bizibu mbakubye kani nga mugani ngudde mu babbi katogikwata obedda kubira essimu tebabanga bagibbye ng'eni essimu njirina sente ezibadde zigenda mu ddwaliro Sam maama ng'eni nazo nzirina olabye naga Sam nze ndi muntu alina omukisa okukuba bakube n'essente weziri ekyamiina lino sikulwiseeyo kani nga mugamba omanyi sente kugenda kula njagala tugende mbe nga ndaba omusawo era obedda nkunoonya obe ng'ompa ku ssente ezo naye gunda mu nseke kati mbe omwana yayingira enseka ali eri omutwe talina wasiza lindako omwana olubuto luli mu nseke kale naye omwana otwatumuzaala gwe tutateeka mu nseke akola ki mu nseke seziitingana olutatadde kani ng'agamba oba omwana kyekyamukanga oba eno enkuba yatonya jjo n'esuula laddu ye yamukanga n'asibira mu nseke ali eyo akukuta ati abukuta bukusi ate bagambye mutulina okwanguwa 60,000 laana ulira omusawo leeta sente tugetulaba omwana ajja kugira nnyo ajja kutukirayo ekiwato kati agenda okugjayo ekeberekebere sente zigudde zirabika nga bazibbye bati sente zireka zibbiddwa there is no money togudde mu babbi nkeni kati nkitegedde tosirwala abiki mubi nnyo Saamu musajja akukwatidde mu nnyumba ye ne mukazi kirabika wamma ova kulwanira bakazi wofubutuse okudduka booti nanyini mukazi abadde akutta sente n'ozisuula zo byamaka n'abisuulira emba
kale omusajja oyo abadde tamanyi bannange Flavia kale mugana nanyini mukazi senga akuse toyisiruwala Flavia taba na mboozi oba toyina sente kirabe kyonna kitunulanga ekikami vaayo okusanga omusajja atayina sente olabamu amalaalo n'omanyani bamuziika oba ataani yankubya ekisiraani kaakano abasajja leero babisse bubisi ate atatera muwa kasente yebbaawe Robert naye leero olumuwadde akasente kireka yamukubye ekipali namugambe kayukanya ojja kungoba ebisaanyi tokayenga oba Robert okumuyombesa omanye wakambu oba ova ewaka ekisiraani ogenda nakyo ng'ova waka kale kirayikaawe kyamwambalidde ekisiraani kyambuukidde enfirimu egenda mu maaso musajja ng'akwata kuba agende mukazi gw'ogamba ndi munaye tuli ffenna twagalana naye nga n'ewaka woosula tamanyiiwo oba naye kyewuunyisa niba okuba essimu okuva ku makya mpaka lwaggulu tagikwata kati nno engeri yawaayo emitwalo 2 tazze okuwa waaba mukazi takyakwata simu tategerekeka yateekayo omusingi kwanayogereranga ebizibu biri wakati we ne Flavia ye musajja wattu kyolubuto lwamukukyayisa gwe tokimanyi nti kiyeetisse munda kyekimutuma naye okukya wulira maama omuyaaye ate nno nze mbadde mmanyi nti olumwana ye yankyawa so siye ate ekyo kyennyini kuba yakyetisse era kirina kutuma ye naakukyawa naye bw'ali baasumulukuse era ojja kumulabanga muddiŋŋana ekyo maama nkitegedde mbadde sikimanyi olabye eri omukulu awaddugala weewalaba bwe kiba bwe kityo kaŋumireku owulidde maama amagezi ge yamuwa okusumulukuka mbwe abakazi bakyawa nnyo babba baabwe embuto zikyawa kale ffe twagala nnyo abazifuna ne batukyawa naye munange sulako ebweru nakyo si kyangu naye nkusaba onnyambe kisaana olubuto ne lukukyawa myaka 4 paka omwana wava ku mabeere gasiya nonyo bwe kati abogoka bubogose musajja aduyono yasobeddwa dda ng'omusajja owuwe taweebwa kitiibwa abakazi tebakyaweerako ddala basajja kitiibwa naye bw'atyo si bwe yali naye naye bw'omutunulira bw'oti olaba ddala ng'empisa z'ogamba tazifaanana mazima gennyini yakwogerako naye naawe okimanya akakyama amamera guli mukwano gwo mwasoma naye omumanyi nja kwogerako naye omutegeera bulungi mutegeera ssebo kale nze nkwesize tomanya ajja kukyusa kale kakati no ssebo buli lunaku ono omulwadde yajjanga omukolako kali ng'amugamba yenzijanja awo ekyo kyetujjanjabye kyekyo ekirina okukola enzijanjaba y'ekikwa awo omanye engeri ekikwa kino gye kiba kyakuba nga kyakubaako ekikwa tulina kulabika n'ekikwa tukikuulayo moddulo eyo naye toyogera nti ekikwa twakikudde moddulo eyo bawuli woyogera enkulayo y'ekikwa ate kikomawo kalingamugane muzeeyi ekikwa kino nga olaba okugamba butayogera ate kyeweebuuza okubyogera ojja kwogera oleeta obuzibu buli lunaku akeraano mujjako ekikwa kyekino maama kyadde ayogerako nti omwami ono abalwadde abajjo bajjako ebikwa ate ababikkula wabakaasi bonoobyo ekyo yina okukimanya ojja kuwona kuba kati awo eddoozi mpulira gy'ofunye mativu kumba abikudde gwabakaasi emirundi mingi omusajja ono ddala ekikwa bane bakazi baabano batyo bagwa mu bizibu ebintu ebimu abantu balina kusaba Katonda naye bagenda ne bagwa mu bizibu mu mbeera Katonda watu ya bambi nsaba kunsonyiwa goge mazima tugenda okudde wa musajja watu nga jambadde bulungi nga ndi very smart naye nengwa mu bakifeesi ya ne bankubakuba naye nange nabakuba akani naakubira ssanyu nange nembakuba ambulira nga we yagwa mu babbi ababbi baakuba ye obutamulekera wadde akategeera konna bamubba ssente ne bamutwalako ewaleti ye byonna ebitambulisa ne babitwala ababbi baali babinya ababbi abo naye era kale nange nabe nassa ku ddwaliro bakyabajjanjaba abadduka batali mu ddwaliro banyiga biwundu omukwano munayinsi naye munange ekyokuba tisikulabye ekyo saagala ate obe ngaawugira onyiiga naye webaze mukama kubanga omusawo yagenda okunkebera tugenda mu maaso bubi awulira obulamu weebuli kati
nampa yawo naye n'ababbi baaliko wendi wano ku mulimu olwaleero nkoze leero nkoze Jane kankubulira amazima nali nkwetegekedde wulira okitegeera kaakano talina ssanyu alinayo gwali naye omulala tugenda kuteekayo olunaku olulala kirabika engeri Jane ssanyu gye yamukubya kati awula ayagala abe ng'anoonya omanye abasajja bazibu nabo kasita olabika okuba ni oli mukazi n'akuzuulamu obuzibuzibu akuteerawo ekyo ne kiggwa akuteerawo ekyo ne kiggwa tugenda mu maaso kakano tugenda okuddako ewa bizibu ssanyu ali eno nafuna ebizibu ne bituuka abakazi ennaku zino tebakyalinawo mikisa gyonna balina bizibu byereere simanyi kitange kati engeri gy'atamanya kitaawe yamuzaala n'ekika kya kitankana birungi wetwogerera nti omusajja yamukyawa lwekyo manyi kitange era n'agamba tasobola omusajja agamba tasobola kunteeka mu maka ge nga tamanyi taata wange bw'afaanana n'okuzaala kani ng'onaamugaye tonsesa don't make me to nnyuka akuzaala atya nga tamanyi gwe yamuzaalamu ekyo sikirabanga kubanga omuwala n'okula n'otuuka awo tetuganyi kale abaana batera okufaanana bakadde baabwe tosobola kunoonyayo omuntu akufaanana nga taatawo oba musajja olangaera akafeesi ke akalinga akabanyi mpolampola nola musajja ono wekafeesi akakabanyi ayinza oba yanzaala nnyo naaba nga tamanyi afazaali ogeraageranya ku kiwago ky'omuntu eyatuukiriza ekintu ekyo n'olaba bwe yafunira agabanya taatawo kegakono kulinga kuduula atandise mudduulira budduulizi nkyerabirako efirimu egenda mu maaso taatawo amumanyi atulabe gye biggwera amumanyi taatawo kaakano oluvannyuma oli amugaini mulemereko omugambe kitaawe ajja mukuwa mukazi watuuno gwe bajjako ekikwa ate bannanga abantu be bajjako ekikwa baba batunula emikisa naye nga bikwa byereere ati era ano tulina okwegenderereza ennyo alimperedde eri emaama kati maama yamusanga aveewo musawo amugamba n'eddagala balikuwaddeko ente balimpadde naye waliwo ddoozi gy'afunira eri kiringa omuntu wagenda mu ddwaliro mu kifo ky'amakerenda n'afuna mpiso kati mbw ava kumukuba mpiso naye omusawo w'ekinansi akuba mpiso nkumba oli omusawo ajjanjaba alaba we baalagira kaakati no tukwate kubo tuyitawo mukazi mukulu wuno ajja atambula ye mukyala kaggwa kati naye ayiza okutandika okubeyuka okuddawo noonye essanyu musajja ataalikuwe afazaali oyambala obugoye obutakupiipa naye nga tezikutambuza nga ali ku buyungo basajja ndowooza baagala nnyo abasajja abakazi abatambula baneguka wuuyo ali ku tebuukye atambulira ku tebuukye ntuuka situuka ali awo ng'akwata kubo kuyitawo nange bamuyita kigumya esitoligino nemusi kati aba afuluma oba aba ayingira nga aliwo abava ewaka ono amina abadde azze kubalabako bambi mukwano gwabwe bizibu naye mbaddeyo nenjagala obalabako ensonga lwaki nazze amangu agatosibula tugenda mu maaso mugenyi ng'agenda ono ng'amwerekeraku ssanyu ng'amwerekeraku firimu bagiyita sekibotte kaakano Florence aba agenda ng'ono tamuyita ne mwana gwe Florence okolera mukutu njagala kumanya radio kijookolere okwosasanyiza olugambo nenkubulira ekintu kyange nga mukwano gwo ekyama kyange n'okibulira abantu bonna yayina ekikwa lwaki ogenda maaso okuyogera nti nina ekikwa ngaini ogambye eki nakigamba gw'omuntu gwe mukwano we gwe nagamba ku kyekikwa n'ogenda ng'okiraala asadinda ku nvuma mpola kaakati toyina kikwa omuntu agenda omwogera bino yaga bamugeyeza mba mmanyi nti kyenjogedde tekiriiyo girina mikwano gyagi nze olaba era tewaŋŋamba nti oba sikyogera nze nabulirako mukwano gwange manyi nti oba ne mukwano gwange ayina mukwano gye
oba n'emikwano gye giyina mikwano gye. Omuntu bayogera omwomu bamubuulirako wambulirako nga mukwano gwo nange nga nina mukwano gwange naye ne mbulirako nga mukwano gwe. Owulidde kati nze oba ekikwa kyakwetippako nze ndaba otunula ng'ekikwa. Bwe toyina munno sirina munnange wulira twayonka kulimu abantu tebakyasoboka kandiga ntogeramu kummanyiira bw'oba toyagala kintu kitambule tokibuulira bantu era ekigambo ogenda kibuulira abantu oba yala kifulume nsimbeeto nsiga n'ebikwabyo anti kale ne katambula ng'akatalina kikwa ate obutalina bikwa biba butambula ng'eryato. Weni nfudde abakazi abalabika obulungi baba n'ebikwa sibagayini mubaleke naye balina ebikwa. Yawulanga mukazi batubimuweddeko naye zigenda mu Jamada Film Production shop number B22 ali kwena je center. Kakati munnange ono bw'atuuka yamwerekeddeko mabale kumpeleke amukomya bambi atunulanga atayina kitaawe naye lwatolinde embeera muli bubi obutabana bamuzaala njagala obbalaba keera mba mbalowooza nja kudda mbalabenga yenyewe bwala obutalina bakitaawe bambi kali omusajja yakazira lwa butabana taata kakwata kuba okweyongerayo twagala tulabe eddaji ebiggwera ne firimu yaffe eno bagiyita ekyali ntandikwa tumuwadde eddagala kati nno munnange omwana ŋŋamba tomuwadde eddagala kubuulidde byonna bikubuulidde era kyaŋŋambye talina bingi nnyo byaŋŋambye aba mujjanjabye omwana mujjanjabye waawo eddagala simuwadde lyateekeddwa kudda nalyo waka naye ng'okujjanjaba kwo nkukoze butayogera kusirika era kati gwe saagala olingiriza enzijanjaba yange kaakati wowe oyagala ngende maaso n'okukola omulimu obulungi enzijanjaba gye nzijanjabamu gwe gyesonyiwe gyebalame tolingiriza wankireege gwe lindako ekintu nkireege ekyo kisiraani omwana kyalina nina olwana okulabika nti nkimugirako ddala nti kivuddewo kati naamanya ntya nnyo kasita anaafuna omusajja anajja ewaka n'asalawo okulabika nti agenda mu maaso na buli kimu kyonna kyonna naye ojja kumanya nti ekisiraani nkigobye gwe wali olabyeko akyamba newo yadde okugamba mbw ateekateeka kubaako kyamukola mulwadde nga tamuwadde eddagala naye bwotwa kati babi munnange maama kwegamba kyabadde yeewuunyira kyabadde yeevuma muli ng'alaba omusawo ajjanjaba omwana naye omwana tamuwa yadde eddagala lyakomawo nalyo waka kwegamba nga kimalamu ye nga maama amaanyi ekyali ntandikwa tugenda maaso. Kaggwa Ssekibote ye firimu etandise. Kaggwa kati Ssekibote kitegeeza ki? Kino kitundu kye kisooka ku firimu eno wabula nga aliwo ate ebitundu ebirala ebyayo. nkwagala nnyo Mwana wange munnange nkwagala nnyo kati Ssekibote bambi wuuno alina obuzibu Kaggwa olw'ensonga nti munnange yatomerwa mu ntomerwa gy'otegedde gwe omuntu omukulu yatomerwa yagwa ku accident mu bitundu ebimu. Maama agezaako okukola nga bw'asobola okuyiyiza omwana we asobole okufuna essanyu ery'ekisajja. Ekyali ntandikwa. Hello, Florence, sala amagezi ojje mu bwangu obutagambika kuba kati wuno waali njagala omukwatirizeewo Kaggwa. Jangu nga tannagenda tufunye n'omukisa gw'amaanyi okuba nti nno waali tero omwanguyire. Ekyali ntandikwa. Kakati tuddako ku n'abakyala mwana muwala Florence anyirira okamala abuuzaako ewa mukyala Kaggwa kumbe gwabuuza omulasite enkwakyo zamukubye dda wa kituufu bayinza okugamba nti kwabeera naye sobola giwawo mpozi onnja buuza kubaawo enkwakyo zamupanzepanze dda tayinza kubaako kyategeera. Ekyali ntandikwa tugenda maaso. Kati kumbe Kaggwa tabadde wala omuwala oyo gw'oyitoyita wa nsonga ki? Mama by'obadde oyogera ku ssimu byonna mbiwulidde. Lwaki ogezaako okutetenkanya ebintu bye saagala? Badde mpita Florence munnanga gye. Alabika nti munnanga akuzaalira omwana nange nkooye okubeera ku nsi kuno nga sirinaako muzzukulu. Oyagala ndekulire bulamu bwa nsi nga sirina muzzukulu. Maama lwaki gonjiyiza eby'abakyala nze nga sinatuusa ku byetaaga? Maama kiki kyonjagaza amazima? Kaggwa mwana wange. oli Ssekibote mwana wange njagala kumanya oba oli Ssekibote kuba mpulira na okuze kwejo emyaka wandibadde wampadde omuzzukulu sinatuusa. Maama sinatuusa. mpulira nga kinswaza. Buli lwogenda maaso n'okwogera bw'otyo onfunira abakyala ne bagenda nga boogera mbu sina kyensobola ku kyalo kwonna mpulira nswala sikyawera. Ndi Ssekibote. Abantu bagenda maaso n'okwogera mu ndi Ssekibote nze nnyinza okuba Ssekibote. Ekirala kyampayiriza
ayinza okumpitirawo kati oli mukundetera mukazi mala ayinza kumpayiriza kintu kirala omukazi gw'onaafuna yenna ne bw'anaaba akuyise musezi nga nze nkimanyi tokiri ye maama akimanyi bulungi nnyo ye kyasinga okwagala ye mwana we okuba n'omwana naye asobola okubeera n'omuzzukulu ku nsi kati ekisinga okuluma omwami kwebyo ebigambo ebimwogerwako abakyala baba afunye bagenda boogera ku kyalo musimanya talina kyasobola waali awo tadduka yenna atambula butambuzi tadduka talinaamu maanyi gadduka bambi maama kino kimuluma era yensonga lwaki buli lunaku olukya ayiyanga bw'asobola ofunira omwana we omwagalwa abakyala bonna bamufunira oba bebafuna badduka buddusi ne bagenda tugenda maaso n'entandikwa Kaggwa Ssekibote ye firimu etandise oba Ssekibote ekitundu ekyokusatu namusoke wanjiseba muzeyi Kakooza anti era obujjanjabi bwe buggwamba nina kudda waka olagawa nziraka nedda togenda kuddayo ono musawo wa kinnansi genda kusulawa ogenda kusula munnange ate lwaki ngenza okukyetegereza ng'ensonga yo tekusaanira kudda waka olina okubeera wano nkwetegereza enkwekkaanye nsobole okuwa eddagala ekirwadde kigende ekisirani ekyo kyolina kisaana kwasa maanyi ja tugende nkuwe eddoozi jangu osule wano ddoozi bannange nze simanyi bannange obujjanjabi obwo nabwo tebubabwa oba obujjanjabi bw'ezo ensonga butwalira ddala akaseera oba olina okuweebwa ekitanda kumbe muzeeyi enkola ye efirimu egenda maaso alina enkola ey'omulembe alina enzijanjaba ey'omulembe tazannya katudda ku mwana mala Florence gyebale ssebo mbuuzaako mu makaggwa abuuzewa mu makaggwa kumbe ono gwabuuza yennyini ye kaggwa bwali kiro osetegereza kyogamba tojjukirayo nti najjayo kiro sikyajjukirayo saasobola kwetegereza omwagaza ki ankubidde essimu nga ŋŋamba neetaaga waliwo ensonga ey'amaanyi kati neetegereza omuwala ye kaggwa n'asalawo amulagirire naye ng'awulidde nnyina ng'akola ki mabaati aga kiragala n'asalawo amulagirira ennyumba waateekeddwa okwolekera ku mabaati aga kiragala maama bano bandeetera si kabi naye maama nze sidduka kumbe wakadduseeyo teyagala byabakazi alina ensonga ze ezitamukkiriza kuba na bakyala era ng'ensonga buli mukazi abeerako ewuwe adduka lwa kizibu ekyo kyalina kale bannange obwedda ali wano alinze kubira amasimu gakumukumu kiki ekikulemeseza bambi ngezezaako okwanguwa mbadde sikyajjukirawo wano engeri gye najjawo ku luli ekiro nga sobola tegeerawa we watuufu neera nteteekanyiza n'enzijja olaba sirinye nakabooda nga neeraliikirira okubula oluddeyo kati omuwala Florence ekimuyisa takimanyi kumbe bambi n'abakyala ono agezaako kupangira mwana gw'alaba asobola okumuzaalira omuzzukulu ye yennyini yalina okulaga omulimu naye bannange mulimu ki ogwo omulimu nange mbutuufu neetaaga akalimu akokkola mulimu ki ogwo amazima nti ye kennyini yalina okugukulaga nja mukwasa mulabike ni mukwasaganya ensonga eyo y'omulimu amangu ddala nga ntegedde nti ajja nja kutegerezaawo kolanga bw'osobola kwola olwe n'abankutegeezezza ofube olabike nti otuukira mu biseera waayo nonkola ebyaleero byonkoze omulundi oguddako tonkolanga ebyolwaleero n'otuuka ekikerezi ng'oli agenze bwe naakutegeeza gezaako okwanguwa nga bw'osobola kuba kino kyo genda kukyagala naawe ekyali ntandikwa tugenda maaso Kaggwa Ssekibote ye firimu egenda maaso ekitundu ekyokusatu ekya Ssekibote kati nno tuddako eno bannange simanyi nakumanya omuntu yakola ebiguudo by'ettaka kyokka ne zino enkondo ava ewaka ng'agyetegekedde enkondo neemutuusa mu kkubo n'atandika okugyenyuwa oneegayirireko bba wange kati noono nsonyiwe nsaba munnange tugende ffenna oneegayiririreko ku mulenzi wange ansonyiwe kuba nkimanyi oli muganda wo bange tomumanyi simumanyi omulenzi wo simumanyi tomanyi bba wange tone kigoga ngamba muganda wo ogamba muganda wange yakukyawa nga toyina taata ye gwe gwe yatunyumiza mbusimanye yakukyawa olw'ensonga mbu toyina kitaawo mbu yetasobola genda maaso nakuba na mukazi atalina sezaala atamanyi sezaala we mayitirege oneegayirireko ennaku y'ekikyalo ogimanyi onnange omanyi ennaku mwempita omanyi ennaku y'ekikyala nkwegayiridde
tugende waka oyogeremu ne Sandra. Kati Sandra yayinza okumala ensonga eyo tugenda gende ewaka. Nderewo na kati. Kale. Kati nasalawo bagende balabe Sandra. Sandra yayinza okumala ensonga ya mwana mulono gyalina ey'okuba nti munnange Tone yamukyawa. Olw'ensonga nti Tone yamukyawa ng'obuzibu buva olw'okuba nti mwana mulono tamanyi mayitire ga kitaawe. Baana bali eri bambalira nno ddala mwana wattu ne bannekaanekana. Tugenda maaso n'entandikwa. Kaggwa Ssekibote gye tuliko egenda maaso. Kakati Kayima. Kati okuddako wano. Diru. Kayima ng'erinnya lye balina Diru gye bamuwa njagala ogiwulire. Nina ekiwala kirungi nnyo kamala. Yafumbirwa bbaawe Ssekibote. Yafumbirwa omusajja ng'omusajja Ssekibote. Ssekibote kitegeeza ki? Ssekibote kiba kitegeeza omusajja system pandem nga tekola wazazano. Yanekutomera no. Kwegamba kiri kibanga boolaba endiga bwekutomera oba tokyasobola kuddamu okusituka zamutomera ziwera. Teyali emu zonna nga zitomera ekifo kimu. Taddanga musituka okuva ku olwo nkitegedde. Ono omuwala mukwano gwa. Kati Kayima maama wa bbaawe. Kati obuzibu obuliwo Nazaala oba maama w'omulenzi atadde omukyala ku pressure baagala omuzibu maama ayagala omuzukulu. Kati ensonga lwaki nsazeewo ndabike nti nkozesa gwe Kayima olabike nti okola mu nsonga ezo zofunisa omukyala w'oli olubuto basobola ozaala omwana. Kati omwana n'abawaabwe obanga wange abawaabwe leka mbanfunira wanze Kayima waabwe. Omuwala oli agenda kuwa. Omuwala ajja kuwa ssente kuba mu butuufu yeetaaga obutava mugali maka ga mulembe. Nze nange Diru agikuleetedde ogenda kumpa akakadde. Nakakadde ngenda kajja wa Kayima waabwe. Omanyi ssente z'ogenda okufuna. Omanyi ssente mmeka ze banaakuwa singa onooba okikoze ekyo? Kati akadde sikayinaawo kati. Diru njagadde naye akakadde sikayinaawo mpozi nga ngenda kuyiiya. Bwangu. Ssente zinoonye mu bwangu nze okutuusaayo eri. Nina ensonga yange. Kati nno ensonga yange eri ku muganda wa Flavia. Munnange Flavia mbonyabonya kyekindeese mulamu. Flavia ne bw'omugamba kitawulira. Bambi azze ku lipootinga baleke munnange babuulirira ku Flavia naye Flavia amufuukidde ekizibu ewaka. Bamubuulirira amazima kisusse. Kati mulamu mbadde sibimanyi ebintu. Mbadde sibimanyi ebyensonga ezo. Nzijeyo kewa. Ngenda funa akaseera nzijeyo kewuwo nga naawe gy'oli naye nga gy'ali mbatuuze twogeremu. Ojja kuba onnyambye kuba bannange Flavia enjoga gyanjoga musigirabanga. Tantwalira ddala nga muntu ne bwenkola ki Flavia tasiima. Singa anaaba omubuuliridde n'akyusa ku mbeera amazima ojja kuba onnyambye kyonna ky'oliba oyagala ku nsi ndikikuwa kasita ojjako ennyonyi. Kati nno okudda ku bano ono atwala mulamu we balabike nti boogera ne sisita ku nsonga ya mwana mulono gy'alina ey'okuba nti munnange Tone yamukyawa. Sandra nno tubadde tujjeeyo waka naye kyamukisa muntu kusanze. Sandula enkondo zimuleeze enkaka. Ekizibu nti munsanze nina gyendaga. Kiki ate? Sina budde. Buzibu ki? Kiki? Onegayirireko Tone. Badde nkusaba onegayirireko ku Tone. Tone yankyawa bannange kyokka nga kyawa yakukyayira. Yakukyayira ki? Anti simanyi kitange. Anti mbulw'ensonga mbu simanyi kitange yensonga lwaki yankyawa. Kati Tone omukazi abeera mwana wa kibi. Kulinga bwola. Kati rawandi munegayirira. Mandi bandibadde omunegayirirako bambi anziriremu. Amina toli musiraamu. Amina toba musiraamu nti yemba musiraamu. Kati oba oli musiraamu. Kati oba oli musiraamu kye kikuwagaza Tone banaku. Laavu temanyi. Omanyi nti laavu teriiko ebyo temanyi ebyo. Kikale. Otegeeza. Kati Tone baba yakukyawa. Tone baba yakukyawa yakuyamba na buyambi kuba Tone yagenda okudduka okuva mu kyalo ng'adduka ku muwala wa lubuto. Oyagala mweyungako? Oba oyagala kweyungako oli gwe yaddukako tekirina buzibu kuba naawe olinga atema empenda alabike nti adduka ne ku kibuga yeyongereyo ate ewalala. Tugenda mu maaso era nga tutandika butandisi. Firimu gy'olaba bagiyita Kaggwa eyatomerwa. Wasiddwaliro. Omwana teyasuzewa. Omwana teyasuzewa kansonga ki? Omwana yadde afuna bujjanji. Ye mukulu abalega. Omwana yadde alina ofuna okusula ku treatment nagimuwadde. Walifula ddwaliro nti kati walifa ne lino ddwaliro kati wateekawo n'ebitanda. N'obujjanjabi bw'oŋŋamba sibutege. Obujjanjabi bw'owo omwana nze amazima sibulaba siraba nkyukakyuka. Ojjanjaba biki ero? Otya nga gwe wagamba nti omwana alina ekikwa. Wagamba omwana alina ekikwa kati ekikwa kyenkwakulula ndabika nti kimuggyako kyokka te ddakiika y'emu oli mu kwemulugunya obadde kinaabwe. Kinkayana. Omwana mutwale saagala byakayana. Wuuyo. Woba oyagala mutwala wuuyo mutwale.
saagala kweregana mukyala munange mukulu munange tudde waka maama gwe kennyini gwogenda ogamba ekyalo mbu simanya ndiko ekikwa nina ekisiraani kati nange najja ew'omusawo wandeeta ew'omusawo omusajja ali mukunzijanjaba kisiraani kinzigweko kyokka ate gwe oŋŋamba osulayo obusuzi ekyalo kino kyonna kyonna kiyogera ku nze nga bwe nina ekisiraani kati nina kuva wano ng'ekisiraani kimpeddeko maama bwe naawona nja kwezza ewaka maama ewaka mmanyiyo ate enkuza ekimala nange enkoyo okunjogerako kaŋŋende banzijanjaba ekikwa mwana wange kati maama n'afunamu okwekengera kikwa nabaki ekisuzaayo omwana kati asula bwamusabwa kyokka muk'omusawo mbu yanoba ate ng'amaze akaseera akawera nga taliiwo tugenda maaso kati Flavia Saamu ate ku mulimu ovuddeyo nyina kyendaka mbadde nako bwendagako timbadde nakinerabidde nzirayo kubaako kyenkima nzireko obuzibu bwazze mukwano maama wange pressure zimukubye neetaaga okumuddusa mu ddwaliro abadde pressure zimukubye kazooba ninafuna sente ndabike nti mutwala mu ddwaliro embeera gy'alimu sente nga meka siri musawo naye bwempimapimamu kiyinza okwetaagisa emitwalo ngaaga waganda bataano gokka kwata musawo omanyi kyetuba tukola okusookera ddala nga tunalowooza kandabe wenzijja emmotoka tugende tuvuge maama wo tumudduse mu ddwaliro kuba kyekisinga okuba ekikulu tusooke tumutwale mu ddwaliro ebiddako tujja biramu nga tukikola naani nze naawe oli kekikyamu ate kikyamu ki mutwala ng'omukadde omukazi anzaalira omukyala Saamu ndi mukyalawo wanyanjulako ewaffe nali nkwanjuddeko ewammange Flavia njagala wetegereza embeera z'omukyala no Flavia kati osobola otuula mu motoka emu ne nazaalawo ate kino kya bulwadde otuule mu motoka mwomanyi nti mwe muli maama azaala mukazi wo kirabika musajja gwe Saamu nkizudde kyandibanga otya okumpa obusente bw'olowooza ngenda bukozesa nkulimbye olowooza nkulimbye Saamu oli maama wange tosobola kumulinaana mu kaseera kano nga simakwanjulira Flavia saagala tuwogane lumiriddwa kiri ekintu eki kyembadde nsinza okulumirirwa ye maama wo nga ŋŋamba tumudduse mu ddwaliro ebisigadde tujja bikwasaganya oluvannyuma naye kale mu nsawo wano ninawo emitwalo kankuwa obusente we ninabwa zino sente ki kiri emitwalo 2 kale n'omutunuulira emba kati sente zikino zompa Saamu amazima gennyini Saamu toyagala kumpa Saamu nkimanyi toyagala bwagazi kumpa sente toyinza kukwata buno busente n'obumpa agamba busente naye tabuzaayo otegekedde obulwadde buliko okwetegeka ekintu kinguddeko bugwi mbadde sikyetegekedde kati nandikugambye ndi kati weetegeko agenda kulwala emba z'oleega bannange simanyi lwaki nayagala obusajja obwavu naye bannange Flavia amagezi biki oli musawo olyokogambe nti osala amagezi ngenda kusala amagezi oli musawo ssebo mugaso olinga buli obusajja obwavu obukopi wulira okulangira nze sidiringa nabaavu ate sidiringa na busajja bukopi mu nsi omwavu talina mugaso osaana ofe ogambye ki osaana kufa oli mwavu kuwuba mbazo ezikubannange omuvaavu tateesa omwavu agwanira kufa genda okime ebidomola by'amazzi ku kyalo bakuwese naye Flavia gwoyogerera ebigambo efanaganako bwe bityo ekambi kwogerere ontuyanya nyime nkimanyi sente ozinyimya ate ng'ozirina musajja wattu n'obusente bwabadde alina mubadde bwa school fees w'abaana n'asalawo ayamba omwagalwa we naye omwagalwa asigadde ate akukkuluma nze twambuulira bamusimbudde 2 ku makya essaawa 4 kunnya bamu ozanya nozanya ggwe tugenda maaso kati kabalenga togenze ne maama wo togenze no maze talina janda ze mama talina jantwala nagwayo nga dozi tenagwayo kati gwe ebintu obit ate kati neewunyiza gwe omwana omuto okubanga otegera n'okusinga ne maama wo kuba kati era toba obeera nsobi okwate kubo n'ogenda nga dozi tenagwayo naye kati kyendaba dozi yo ngenda jukubisaamu emirundi 2 ebeerenga ejjira kumu ndowooza batwandibadde ziyekoze eki ewedde yanguwa okugwayo kati jatugende nkuwa eddoozi endala zirina kugira kumu doozi ezo namutwala ku doozi endala kati okuddako ewakagwa musajja wattu
kano kananansi kanaba kananansi ng'anaaba anywa obunanansi. Tugenda maaso era nga tutandika butandisi. Kino kitundu kisooka. Kananansi kyakakanula omuntu amaaso. Kumbe musajja wattu yeekatankira ddagala asobola okutereera. System pandem yatomerwa endiga pandedeya. Takyakyaginga fuse zaakuba. Tekuli kawaya nakamu. Kati agezaako connectinga buwaya buli naye buwaya nabwo eddagala gy'oliyisa naawe gw'oliwulira. Mukama Katonda. Singa kale ndinywa n'entereera. Kagwa Ssekibotte. Tugenda mu maaso ne firimu. Oyo gw'olengera bamuyita Kafero Jamada. Oligino ne muzika Kafero Jamada. Tugenda maaso ne sinema. Agenda tuuka eno anywedde obudomola n'obudomola. Alinga anywa mulimu n'ebidomola ebinene ssebo. Kagwa waabwe. Mukama Katonda kagwa. Lengera eddagala lye nnaakanywa. Kwegamba ne bwayimirira buyimirizi mu bantu yenna akyuma ddagala lyereere. Simanyi na kumanya. Yakanywera bidomola bya ddagala. Tawulirangayo yadde akawaya akeegatta ku kanne waako. Era nga buli lunaku ayongera kulwangirwa. Owaayi Flavia. Flavia ogamba ki? Ombuuza gyenva gwe. Naye oli mukyala nabaki asobola okukwata ekkubo n'ogenda nga tolesiyadde kantu konna ng'okategese ewaka. Yaddaako okulya. Mbadde mmanyi nti wampasanga mukyala. Mbadde mmanyi wampasanga mukyala. Nkitegedde leero nti olabika waleeta mukozi ewaka. Kati njagala mmanyi. Ngenda kusasulwa mwezi. Ngenda sasulwanga mwezi okola emirimu ewaka. Yogenda kumpanga mmeka ezo. Ulira omukazi wewaka ava kuula. Wenna otudde okajjadde. Wenna otudde ssebo okajjadde oli wano ofuuwa mpa olinda nze nzije nkufumbire. Obusajja obukopi, obusajja obukopi. Nze sijja kukkiriza kunfu. Nze sijja kukkiriza kunfuga na kujogebwanga bali bamaama baffe abaali mu kyalo ewataali nga masannyalaze. Guno omulembe gwakyuka, guno omulembe. Museveni yatuwa eddembe baatujja mu kiyungu. Ku mwaka kamukunkumulamu obwana asooka owokubiri wakutano kukakana nga bali mu ekika ky'obusajja gwe gwe nkulaba Robert ye gwe busajja buno obusaalamu abakazi n'okunkumula omukazi n'omukunkumulamu abaana 10 bameka nze bye tojja bintuusaako eyefuga bitojja dintuusaako ssebo omumwa funtire entama sijja kukkiriza kunfuga sijja kunfuga bakazi baabo sijja kunzikiriza sijja kukkiriza gwe kunfuga mu nfuga eri obukazi obusajja obwavu gye bufugwamu abakazi ne kamukakanyalirirako konna eza kuyambagana obufumbo kitegeeza tuyambagane bwe mba siriiwo kwata amatooke gawaate nfumbira nkombewo ndye oba bwejja tetugirya bw'ogifumba bwejja tetusobola kugirya oba eba tejja kujjulwa Robert obufumbo kuba kuteesa kubeera ng'enyigiriza sayidi emu kubanga eriwo kufunvubirira ku sayidi ndala Flavia ogambe obufumbo okuyambaga ng'ofumbo obubi okuyamba bwekuba nti obufumbo okuyambagala tugenda kola bwetu kati nze ngenda kukwasa amaka gano obeere nga gwonoonya ssente zituli ewaka nange ntuleke ewaka olabe kituufu obwongo babubunyunguriza ddala omumwa funtire entama ezitaggwa ekyokuba nti simanya olubuto lwenina naakalumala nalyo bbanga si myezi 3 kati ngenda ddukwata nange ndukuwe oluwulire engeri gye lumenyamu olaba ekyo naawe kisoboka naawe kyoŋŋambye ekyokulabika nize okunoonya ssente zewaka olaba ekyo kisoboka olaba kisoboka ekyo nkulayirira olwaleero ogenda leero nkulayirira olina gifumba ate olina gifumbira kunku owulire omukka bwe gubalagala mu maaso kafunta entama wenna ofutandise n'ofuuka ow'ekikuusikuusi otandise ofaanana essaati yo olw'ensonga mbwe ebbuba katudde ku lubalaza kanzungizaako emba mukazi luno woowe nnyaba omukadde anzaala nafuna ono ate nga firimu zosobola zifuna ewawana mulenzi Jamada wali ku Energy Center awo